بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم وبعد. tuyongerayo mu kitabu usulu tafsiri lisanatu athaniyatu athanawiya. tuyongerayo mu maaso mu kitabu kyaffe ekya usulu tafsiri ekya siniya 5 okuva we twakoma. Twalaba ku asmaul Qur'an, twalaba ku mannya ga Qur'an wetwali twasemba okulaba, so nga tugenda ku awsaful Qur'an, ebitendo Allah subhanahu wa ta'ala byeyajja nga atenda nabyo Qur'an eyekitiibwa. Tugamba wano nti awsaful Qur'an, ebitendo bya Qur'an oba ezimu ku sifa eza Qur'an. Sifa ng'eryemu sifaati oba awsafi nga nyingi. So awsaful Qur'an, ebitendo ebya Qur'an. Tugamba wano nti abalina ekitabo kino peegi yakumeka solo giyite y'omusanvu era nga ya musanvu, egamba nti tugamba wano nti wasafa Allahu subhanahu wa ta'ala al-Qur'an al-Karim bi awsafin kathiratin adhkuru minha ma yali. Agamba nti wasafa Allah subhanahu wa ta'ala, nti Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga atenda al-Qur'an al-Karim, Qur'an eyekitiibwa bi awsafin kathiratin, n'ebitendo nga bingi, ebitendo nga biwererako ddala. Adhkuru minha ma yali, tujja kuwaako mu byo bino wano wamanga. Nebatandika okuwa ekitendo ekisooka oba alifu, agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala, ekitendo ekisooka yagamba nti nuuru. Qur'an yagiyita nuuru, kitangaala. Kakawulihi ta'ala, nga Allah yagamba mu Qur'an kujulizi ku nsonga eyo, yagamba nti ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Agamba Allah nti ya ayyuhan nas, nti abange mmwe abantu, qad ja'akum burhanun min rabbikum, nti Allah bw'atyo bubajjidde obujulizi okuva ew'omulezi wammwe Allah, wa anzalna ilaykum nuran mubina, era ne tubasiza gye muli oba babasiza gye muli ekitangaala ekyoyerefu obulungi. Kigambo wano Allah Qur'an yagamba nti wa anzalna ilaykum nuran mubina. Kigambo nuura Qur'an gye bayita nuura, era basiza Qur'an mubina, ennyonyofu obulungi, eri well explained, etegereka obulungi. Wano Allah makulu bategeeza nti wa anzalna ilaykum kitaban, Allah abasiza gye muli ekitabo, yunawwiru lakum tariiku sahihi fil hayati, kibamulisize kibalage ekkubo, kibamulisize eri ekkubo ettuufu oba ekkubo ettuufu fil hayati, mu bulamu bwammwe buno obw'ensi. So nti Allah yatusiza Qur'an eyo, Qur'an yunawwiruna wa yunawwiru lana, nge Qur'an eyo ng'etulaga etumulisiza eri atariki asahihi, ekubo etuufu, ekubo egolokofu fil hayati, mulamu bwaffe buno obw'ensi. Ba'u erinnya eryokubiri Allah lyabeera nga ayita Qur'an, yagamba nti huda wa shifaa'un. Qur'an eno yagamba huda, kyakulungamya, wa shifaa'un, era ddagala, shuwa, kuwonya. Kakawulihi ta'ala, nga Allah yagamba mu Qur'an, yagamba nti ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'idhatan min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa huda wa rahmatan lil mu'minina. Allah yagamba mu aya eyo nti ya ayyuhan nas, nti abange mmwe abantu agamba nti abange mmwe abantu, qad ja'atkum maw'idha, nti bubajjidde okubajjidde, babaleetedde oba kubajjidde okubuulirirwa min rabbikum, nga kuva eri omulezi wammwe Allah tabaraka wa ta'ala, wa shifaa'un lima fi suduri, era babaleetedde n'eddagala eri ebiri mu bifuba byammwe. Nti Allah yaleeta Qur'an eno nga ddagala, nga shifa, nga shuwa, ng'ewonya obulwadde obw'emitima. Mu bulwadde bw'emitima mulimu al-bukhru, obukodo, mulimu
anifaaku, obunanfuusi, badde emitima bingi. Si nti bwe mumanyi nga ebiwoowoolo, abamu nga bamanyi nti puleesa, si ebyo, wabula Allah byagamba byajja okutaasa okuwonya. Mulimu ng'obukodo, obulwadde bwa mutima, mulimu ensaarwa alhasadu, obulwadde bwa mutima, mulimu fitina, module eminene ebiri birwadde by'emitima ebyo. Qur'an eno yajjanga shifa lima fi suduri, ng'ewonya ebyo ebiri mu bifuba byaffe, wa huda wa rahmata, era nga kyakulungamya, wa rahmatun, era nga kusaasira lil mu'minina, eri abakkiriza. Wano ayi Allah agamba kyategeeza mu aya eyo nti kitabun yahdi, ti kitabo ekirungamya, yahdi nansi li khairin, kitabo ekirungamya abantu eri ebirungi, li khairi dunya wal akhirah, ekirungamya abantu eri ebirungi ku nsi kuno n'ebirungi ku lunaku olw'akhira oba ku lunaku olw'enkomerero. Wassalahu fil ajili wal ajali, era nga kirongoosa fil ajili, mu bulamu bwaffe buno obwansi eno hayat dunya, wal ajali, n'obulamu obw'olunaku olw'oluvannyuma, obulamu obwa yawmul akhir, oba hiya hafta, oluvannyuma nga tuvudde ku nsi kuno eno. Nti eno Qur'an yajjanga esalaha, erongoosa obulamu bwaffe buno obw'ensi eno n'obulamu obwaki. So mu Qur'an Allah waliwo Qur'an we yabeera nga agiwasafa ng'agetenda n'ekitende ekya huda, nti Qur'an eyo kyakulungamya, wa shifa, era ddagala oba shuwa, nti kiwonya ebyo ebirwadde eby'omu mitima. N'agamba mu erinnya eryokusatu jimu, agamba nti Qur'an eno waliwo Allah yabeera nga agiyita ekitendo nti mubarakun, nti Qur'an ya mukisa, mubarakun, Qur'an ya mukisa, kakawulihi ta'ala, Allah yagamba mu Qur'an, agamba nti wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi. Allah mu aya yagamba nti wa hadha kitabun, era ekitabo kineno Qur'an kyagamba anzalnahu mubaraka, twakisanga kya mukisa. Titwassa Qur'an eno, yassibwa Qur'an eno mubarakun, nga ya mukisa, so nga ejjudde omukisa. Kimala nti Qur'an nyumba mwebeera, oba omuntu agikwata, oba omuntu agisoma, Allah mwesiza baraka mu bulamu bwe, abeera wa mukisa. Kyagamba wano nti musaddiqun alladhi bayna yadayhi, era nga ekakasa ebyo ebyagikulembera byonna ebyo Allah ejja, Qur'an ejja ebikakasa. So nti ebyali mu Tawreti, ebyali mu Injili, ebyali mu Qur'an ejjanga ekakasa ebintu ebyo nti bituufu byaki, byamazima, byava eri Allah tabaraka wa ta'ala. Deni erinnya eryokuna tugamba nti mubiinun, Allah yagitenda n'ekitendo kyakubeera nti mubiinu, Qur'an eri well explained, nnyonyofu bulungi, etegerekeka bulungi nnyo. Allah yabeera nga aginyumirwa nti ogisoma ogitegeere, etegerekeka Qur'an teriimu bibuzaabuza. Kyova olaba muli yagamba nti hadha alkitabu la raiba fihi, temuliimu ki kubuusabuusa mu kyo. So kati Qur'an yajjanga eri mubiinu, ng'etegereka kakawulihi ta'ala, Allah yagamba mu Qur'an qad ja'akum min Allahi nurin wa kitabin mubin. Kinakuwa mubin naye bagamba muniiru, agamba nti qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabin munir, agamba nti ayyi yuniru lakum tariqi sahihu ila Allah, Allah nti Qur'an yajjanga etumulisiza ng'etulaga ekkubo ettuufu eridda eri Allah tabaraka wa ta'ala. Wassalahu dunyakum wa akhiratukum, era ng'erongoosa duniya yammwe eno, obulamu bwammwe buno obw'okunsi, wa akhiratukum, n'obulamu bwammwe obw'olunaku obw'oluvannyuma. Naye nga mu aya nyingi Qur'an Allah ng'agamba nti Qur'an eno fihi anzalna ayati mubayyina, mulimu aya ezaka nga ziri well explained. So nti Qur'an eno mubiin, yajjanga eri well explained inshallah. Naye ngobeera akatabo kaffe kano katuliko aka mukarrar oba aka silabasi. Then erinnya sifa ey'okutaanu, ekitendo ekyokutaanu Allah kyabeera nga atenda nakyo Qur'an ey'ekitiibwa, yagamba nti majidu, nti Qur'an eno yakitiibwa, yakitiibwa. Kakawulihi ta'ala, nga bwe yagamba mu Qur'an, Allah yagamba bal huwa Qur'anun majid, yagamba nti bal huwa Qur'an majid, wabula
Qur'an yeno majid kigambo majid nti ay azimu nti yakitiibwa, jalilun yakitiibwa yankezo ya waggulu nnyo nti Qur'an yakitiibwa. So ekigambo majid kyajjanga Qur'an Allah yagamba nti bal huwa Qur'an majid nti Qur'an yeno sifa yayo emu kuzo majid, Qur'an yakitiibwa. Deni erinnya ekitendo eky'omukaaga era nga ye kitendo ebisemberayo ddala yagamba nti bashirun wa nadhirun. Qur'an yeno bashirun ewa amawulire ag'essanyu, wa nadhirun era ewa amawulire agatiisa, oba ng'agamba nti ewa amawulire ag'essanyu ng'esanyusa abo abakkiriza nti bwe munaakola bino eno Allah ajja kubawa jana, era ereeta amawulire ag'okutiisa eri abantu abajeemu oba abakafiiri nti bwe munaajeemera Allah tabaraka wa ta'ala Allah ajja kubateeka mu muliro jahannama. So ng'agezaako okubeera ng'abatiisa okubabulira. Yagamba Allah mu Qur'an, yagamba nti kitabun fusilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun bashiran wa nadhira. Allah gamba mu aya eyo nti kitabun fusilat ayatuhu nti ekitabo kineno yabeera nga Allah fusilat ayatuhu yanyonyola amateeka gaakyo oba aya zaakyo qur'anan arabiyya, Qur'an eno eyakkira mu lulimi oluwarabu liqaumin ya'lamun ng'agiisiza eri abantu abo abategeera obulungi. So abagitegeera obulungi n'agamba nti bashiran wa nadhira. Qur'an eno yajjanga bashiran ng'ensanyusa, wa nadhiran era ng'etiisa, ng'ewa amawulire ag'essanyu era ng'era n'amawulire agatiisa. N'agamba nti ayyi yubashiru man amana bil janna, nti bategeezaamu nti Qur'an eno yubashiru man amana nti esanyusa yena akkiriza bil janna, n'ejanna nti singa onaaba olemedde awo wooli n'onywererako n'ofiira ku bukkiriza obwo Allah ajja kuwa jana. Deni n'agamba nti wayundhiru man asa wa takabbara binnaari ljahim, agamba nti era nebeera ng'etiisa man asa yena ajeema n'akola obujeemu, watakabbara neyeekuza ku mateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala era nga tagatwala ng'ekintu ekikulu nga yeekuluntaza binnaari, yabeera nga Qur'an emutiisa n'omuliro aljahim, omuliro ogwa jahim. So ebyo byebimu ku bitendo bya Qur'an ey'ekitiibwa okuva mu kitabo kyaffe kinene kituliko ekya usul tafsiri ekya swafi athaniyatu athanawiya. So byotalabye ebitendo ebimu gye biri bingi, wabula ekitabo okusinza nti bamulakhasu bagezaako okusamalizinga, tebajja kuteekerawo buli kimu. So oba oyagala okweyongerayo mu maaso okugaziwamu osobola okugenda mu bitabo bya tafsiri nobeera ng'olaba ku bizimu ku sifaati za Qur'an ey'ekitiibwa oba awsaafi al-Qur'an al-Karim. So ogenda nobeera ng'onoyongerako endala nyingi nzogamba ese nga toyogedde ku eno ate nga toyogedde ku eno ate nga lagamba mu Qur'an ate eri bweti ne bweti. So ebimu bitendo bingi nnyo, wabula olw'obufunda ekitabo tebajja kubeera nga bateeka mu kitabo kyekimu kino byonna. So bakuwaako nga silabasi wetambula. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Tujja kukomawo olwaleero tujja kuba tudda ku awjihu al ittifaq baina al Qur'an wal hadith. Tujja kulaba ku mbeera Qur'an weekwatagannamu ne hadithi. Tujja kulaba mbeera ezo inshallah tabaraka wa ta'ala. Tukomaawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi